gye buvuddeko Frank Gashumba abadde alina engeri gy'awaanirizaamu Bobi Wine era nga buli muntu yenna yeebuuza ono agoba ki naye ffe ng'abaludde nga twogera ku nsonga zino ebyo byonna nga tebyewuunyisa era bagamba nti ekyana ky'enjaba kiba kifaanana njaba. Omuntu ow'omutima gwe era yasigalawa nga wa mutima gwe ebigambo omuntu byafulumya ebiseera ebisinga obungi asobola okubyeditinga kati bano abasajja bagezi nnyo asobola okujja n'abawaaniriza n'abalaga nti mugabuulire ekigavumenti kino ekya Museveni ekyaye ne mugamba bannange kumbe akimanyi bulungi nnyo nti yeetaaga muddemu mumuwulirize ku handuuzize eziri ku social media ayagala mumuwulirize kati alaba nti abantu bagenda baani subscribinga ate views zigenda zikka katuula ayagala munnange relevance ayagala naye abeere wa mugaso kuba akimanyi bimwagala bw'ayogera ku kino ne Kashumba babimanyi abo kituufu babimanyi naye muganda wange akasaayi kaba kasaayi kyovudde olaba nga bagamba nti akaze kafiira ku mugumba kaakati muganda wange Gashumba ono bwe tumanyi obulungi era nga musajja alina ekifo eky'amaanyi mu kibiina kya Muhoozi oba mu kisinde kya Muhoozi ekya PLU atandise muganda wange ate okubeera nga akasuka ebigambo kati keno ke kaseera akasuka ebigambo kubanga alaba Bobi Wine alinga abbasho ye kyayita okubba sho nti naye omubanda lwaki abba sho kati bino ebyokukubwa akakebe kati ya gaasi byonna babirabanga okubba sho kuba alaba ensi yonna amawulire googera ku Bobi Wine olwo lutalo bw'atyo aluzizza ku bavandimwe era wano ng'alabula abawagizi ba Nuupu bonna ekimuluma mubanda kubba sho bw'atyo n'alenga okubeera ng'alabula nti olutalo lwe mugudde ku bavandimwe mmwe muboogerera bubi lwaki mwogerera Abanyarwanda obubi abo nabo balina ebizibu byabwe tetumanyi naye nga bye babyereetera bo bennyini ebizibu bye babyereetera teri n'omu ye bibaleetera kale munnange Gashumba nga sinaba kubeera nga neeyongerayo ku bigambo byeyogedde ebikaawo ebiraga ennugu era n'ebigendererwa bye awo ensinzira okubagamba nti abantu bano temubawulirizanga bwe bajjanga nga olwo balaba boogera okusinziira ku ki ekiriwo atuka ekiseera nga kyalina okukola kuwaana Bobi Wine oba opposition leader yenna abaaliwo asobole okusika attention yammwe bw'amaliriza n'addayo mu kazeeke n'alaga omutima gw'omutuufu gw'abadde abisseeko naye munnange nga bwe nakutegeezezza wano ku Uganda Talagi nze saagala kuleka jjinja nalimu nga sirivuunule nabagambye nti temufa na ndwadde mu Uganda mulimu abasawo abasobola okujjanjaba endwadde gy'oyinza okulwala n'ogamba bannange nfudde Mukama Katonda angeredde kati ng'ekibumba basobola okukizimba bulungi naye abasawo abo bali eyo ekinnuma beekukumya eyo tasobola kugyayo mutwe kubanga kimanyi bajja mukuba ku mutwe agenda kufiiriza abantu ssente bwe balowooza kubanga munnange ye ate abeera talented nga yasukkuluma ku balala kati Uganda Talagi wano n'obukakafu obw'amaanyi waliwo omusawo asobola okujjanjaba ekibumba n'akuwa n'ebbanga lya mu myezi 6 oba mu mwaka gumu kijja kuba kiwonedde ddala ensigo omutima n'ebirala naye katwogereko ebyo nti gwe olina endwadde oba ebyenda munnange byavunda bagenda babisala busasi bwe babikendeeza kakkana nga tolina kyosigaza nga muganda wange yiyo bakola ki bavuunika gwe jangu wano ku Uganda Talagi ŋŋambe Uganda Talagi munnange embeera yatabuka oyo ali ludda bwa kubanga zira mugambye anze nja kwogera okusinziira ku mulimu gw'endabyo gw'okoze era bw'otuukawo amasimu gaafuna mayitirivu kyokka ate n'abo gye muddukira nabo baddukira gy'ali naye Uganda mbi nnyo kuba abantu ng'abo baali badde ddala baweebwa enkizo Uganda n'ebikwatako naffe ne tufuuna kugamba abasawo abaddala naye
kirabika ndowooza babeera balina be bafiiriza ssente ate bakifunamu nnyo okulaba abantu nga bapookya n'endwadde. Naye wano kujjangu wano WhatsApp namba zaffe era nga bw'ozirabaawo za Uganda at large, kujjangu wano oŋŋambe nti ali luddawa, nze nkutwaleyo n'abanziziza omusango, nze nkutwale wamma babajjanjaba endwadde. Waki mulwala ebibumba, mulwala kidini, mulwala emutima, mulwala tumors, abalina gynecological system nga yafaayo, abakyala allergies batta, prostate, amaaso, ebyenda, naye nga abakugu gye bali ng'oli mukugu nno baaba n'endwadde ze bawaana ezaalema edda. Naye akugamba nze sibulabako obwo, gwe mundeetere. Kale enamba zaffe zirizaawo eyo 07 04 62 82 73 eyo weeri awo. Waliwo n'eno 0787 499 M5 nayo weeri. Kale ensonga eyo munnange nkulu nnyo kubanga nze nkikolera abantu bange aba Uganda Tulayi. Tulina okuyingira mu Uganda empya nga tuli balamu, tuleme kuggwamu ssuubi. Muntu ne bw'aba alina ssente ng'akimanya agenda kufa nga ne ssente zaazirina nno awo, naye ng'akimanya agenda kufa, bamuzeeno bamuteeka mu bupiira bakola batya. Kakati munnange bwe tuddayo ku bano aba diversion, Gashumba bw'ati munnange yasazeewo okubeera nga era ajjayo obuzeebwe nga bwe tubumanyi obwa bulijjo, kubanga ono agenti w'amaanyi y'omu ku abo abazinga babuzaabuza abantu. Mukwano gwe Tamale Mirundi yafa, naye nawe ogwo omuzeeyi yali agulina nga gw'amaanyi nnyo, nti ye nga alaga nti bino abitwala ng'omulimu gw'amaanyi, kugamba nga ali commercial mu politics. Kati nono naye bw'ali era bano nga balina omuze nti wabaawo omuntu akoze ekintu kyonna bamukuba ne bamukuba paka lwabawayo kasente, era eggwejje gwekaza nga kufunye $5,000,000 biseera ebyo Musumba yigazikira alina nga obuzibu. Naye bano Bagashumba bamukuba bamulyangamu ssente, alina okubawayo ssente basirike nga bamubeera bubi nnyo. Kakati Gashumba era nga bwekutegeeza mu mbeera ze eza bulijjo ez'okubeera nti nno abuzaabuza wano nawali nti bano mu lukujjukujju mwe baliira, agamba nti Bobi Wine n'abagoberezi be, agamba nti bano tebalinaawo kye bayinza kukola, kwegamba nti abayita ba losers era abatalinaawo nkyukakyuka yonna gye bayinza kuleeta, era nga bano kye basobola okukola mbu kubeera nga basaasaanya ebigambo eby'obukyayi eri Abanyarwanda. Gashumba beyeewaana okubeera nti munnange gy'ava era nga bano alayira okubeera nga aba defendinga n'obulamu bwe bwonna. Kati olwo Gashumba ali ku mulimu gw'ojja okwebuuza lwaki avuddeyo kati mu kaseera kano nga amawulire gonna googera ku Bobi Wine. Olwo ali ku mulimu era yamaze n'akyogera n'agamba naye lwaki ng'omubanda bashu kati akiyisa mu Banyarwanda, era bw'atyo n'akakasa nti olutalo luno mbu bano lwagezaako kubeera nga bagula ku Banyarwanda bwe binaavaamu tebajja kubyagala nga bulijjo bwe batiisa, byagamba ffe tuli batemu, ffe tuli mugezeeko mulabe mugezeeko. Kakati bantu manyi bulungi nnyo nti boogera bakimanyi emabega bwe waliyo emmundu ze beesigisa, kimanyi nti waliyo genero we era nga bw'aba yaduumira amagye tewali nnyo kiyinza kugenda mu maaso. Gera ne genero we kwayogerako ate era naye yamala n'akakasa ng'agamba nti teriiwo omuntu yenna asobola kulumba wakkojjaawe, mbwera oyo aba anoonya kufa. N'amaliriza nga era agenze n'eri mu M23 naye akoze ekyawaanya eyo, naffe tebitukwatako. Kati Gashumba mukwewaana ng'ayongera okubeera ng'atukakasa nti Abanyarwanda nti bano ekisooka bangi nnyo era
ye race gy'otasobola kubeera nga owaŋŋanga n'osobola. Era n'agamba nti bano bwe tuyita Abanyarwanda nti bye bagamba nti batiitiizi nedda. Kati mu mbeera ey'okutyoboola olwatandika nti Mr. Kadingo Ssaabafere wa struggle. Owulira, Mr. Kadingo Ssaabafere wa struggle. Ng'ategeeza Bobi Wine mbu tetuli wano kuzannya mizannyo. Gashumba ng'ayogera, ffe tuli bangi, tuli buli wamu, era tuli bannayuganda 100 ku 100. Bannayuganda 100 ku 100 naye Bobi Wine takola mu internal affairs. Era eyo babamma ne passport bagamba mudde ewammwe. Kati bo bonna ge bagamba bannayuganda 100 ku 100. Ebyo twabyogerako dda omuntu afuuka ddi munnayuganda. Teri muntu aganda muntu mukubeera munnayuganda. Naye kyenkulira eri babagamba mugende mugule obutuuze oba mudde ewammwe e Rwanda. Babagamba. Kati bo bagamba nti bwe tubanga baatuwendaga muntu nga twalonda n'okulonda. Twalonda kati kijja kitukubanga ate batuwegaana kati. Naye nabo ekirungi abagenda okufuna passport bamanyi bannaabwe bennyini babakola ki bebalwanyisa n'amateeka gaabwe, era balina kutegeera butegeeza amateeka gatambula gatya, omuntu afuuka ddi munnansi. Ebyo nabyo banyonnyola wano ku Uganda at large. Era kinyinza okubagamba nti Gashumba ono andabikira y'omu ku abo ababadde ne campaign ekuŋŋaanya Abanyarwanda ne babafunira endagamuntu basobole endowooza okukola ki. Kuba yagamba be balonda be basalawo, naye ate abasalawo be bagenda okufuna passport bavuga nsi Bannayuganda. Kati n'ekyo nakyo nekinnema okutegeera. Kakati Gashumba era bw'atyo ng'atutegeeza agamba bino bigenda kunyuma nnyo, bino bigenda kunyumira nnyo, wabula nti tulina bambega be twabateekamu olwagezaako okubeera nga kwegamba. Manyi kati bano balina codes ze banyiga ne zibabalamu amaanyi n'ogamba wamma kati olutalo alubaddiza mutandika okululwanira ddala mu Nuupu nti bino bigenda kunyumira kuba balina bambega be babateekamu. Tulina ba spies we planted amongst you. Kati olwo ng'agamba nti balina ba undercover operatives. Abantu beebuuza be baani, era ng'abuuza nti kati mwe mubuuza ki? Tewali mulala, tulina Babi Itungo. Naye nze lwaki, kubanga ddala kino kiba kimuwa relevance, ndowooza asirisa asinga kuba kitegeeza kuba musango. Gwe otandika otuuka nti ndi mbega, nonneesibako nga bwe ndi mbega, siri muganda wo, sina kyenkumanyiiko. Ono nno mukyala wa Bobi Wine, era n'agamba nti ne mukyala wa Nubian Lee. Kati olwo ateekawo embeera era nga yeyogeza obugambo amaze okwogera. Tulina bambega, tulina mukyala wa Bobi Wine, tulina mukyala wa Nubian Lee. Bannange mwe mwaggwa dda. Omuntu yeebuuza nti okuwasa Omunyarwanda kitegeeza kive kiba kikolimo. Kakati olwo ye Gashumba agamba nti bano bavandimwe, nti bano bavandimwe, naye bano balina omuze ogwesiba ku bantu. Waliwo abantu abakombooza eŋŋanda, waliwo okuwulira ng'olinawo ti guli kojja wange guli, era awo ng'Oluganda galutandikira awo. Kumbe muna Uganda yayonooneka dda. Nze simanyi gy'ova, oyinza okuba ng'oli Namukongo wabula ng'amannyo olina gaffe oba olina ga Kisoga naye nga tobanko Musoga. Kakati bw'atyo nga tukakasa nti mukyala wa Bobi Wine, Babi Itungo ne mukyala wa Nubian Lee tebano ba comrades, era nga bakwatagana bulungi nnyo n'Abanyarwanda abalala n'ebigendererwa byabwe wano mu Uganda. Kakati olwo mu kulabula
n'agamba nti tetwagala kutandika lutalo. Gashumba ulira, tetwagala kutandika lutalo, naye singa tuba twagala kutandika olutalo tuba tugenda duleetera ddala mu buliri bwammwe. Ategeeza Bobi nti olutalo bwebabeera bo be balina control ku Bobby Kyagulanyi. Pakati mukyala wa Nubian Lee simanyi bo influence gy'alina twasigiraba kuba nzimye okumumanya simumanyi nti oba yaani, naye yagamba nti olutalo babeera bagenda kululeetera ddala mu buliri. Naye bino byonna ng'omuntu yeebuuza bivaawa bino bizze oluvannyuma lw'amawulire okuba kati nga googera ku Bobi Wine ku kyebulindo. Teebereza kiri kyalimu kufa naye kati bano bakirabanga okulya show nti abasajja bakupulaningira okutta kati bw'osavayivinga ate ne balabanga gwe alya show ne bagamba singa kale yafudde naye kati ali mutulyako show. Nalabye abazungu nga bambadde t-shirts kuliko quick recovery Bobi Wine. Ntozo okiraba kwegamba ensi yonna amawulire gonna nga gamwogerako lwa nsonga eyo, naye jjukira nti eno yabadde afudde era bwabadde bulabe bwennyini obwamutuusiddwako. Kati bo bali kiri ate bakirabanga okulya obuyinja, kubanga Gashumba agamba kati omubanda abba atya show, naye ng'omubanda abba atya show. Kwegamba byakubba show babirabanga kubba show kweraga, so nga ate muganda wange yeerabidde nti Uganda emisolo gibbibwa, enguudo zivunze ziweddewo, mu malwaliro temuli ddagala, abaana basomera wansi wa miti. Y'omu ye yagenda erwala nago koona ku bupevers. Mulaba ekiri eno, mulaba. Kati ebyo byonna tabitunuulidde, wabula ye awoza kimuntu ono Ssaabafeere wa struggle. Kati atali Ssaabafeere yaani ye Gashumba gwe tuba tuwuliriza agenda mu mawanga amalala gy'ava ogenda okutuduulira nga bwakonako bupevers bw'alaga nti mulaba Rwanda. Kwegamba ebyo byonna Bannayuganda obusajja ng'obwo bwetaaga kuweebwa level yani mutabuwuliriza bye bwogera ne kalaba nga yadde koogedde kawaanyi olwokuba kaagala mudde muwulirize ebintu byako, temubiwuliriza. Kalabe nga temubiwuliriza tebikola makulu. Basajja mivuule modro be bano